Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya muganda waffe, mwanyinaffe, omwana waffe, ate ng'erudda era naye muzadde muganda waffe ayitibwa Ndawula Fred. Yakafa emabega kaawo nga we nabategeezezza nti amawulire gano tuluddewo kubanga ate tugubatuusaako olw'ensonga nti tubadde walako, naye finally tuze ate ku kizimbe kino ekimanyikiddwa nga Brazilian Building nga kisangibwa mu Rakobat. N'olw'ensonga eyo wano wendi ndi n'omukyala atagenda okubanga atuwaako ku ebyo byamanyi kyekyatuukawo era tugende maaso n'okubanga ate tumanya kiki ekigenda mu maaso. Naye nga amanya gange anze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media n'embeera nga nkutuusako program okutambula okudda kunyumya omukyala wuuno ku side agenda kubanga ate atubuuzaako bwe tuva wate tubeere nga tugenda mu maaso. Tusanyuse okulaba nnyabo. Kale nnyabo nawe nsanyuse okulaba. Njebaleko nnyo. Kale nnyabo nawe njebaleko. Weyanjulire kwoyo akulaba ali ku Nyondo Media amanya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Amanya gange bampita Nababi Maimona. Nga ndi wano ku Rakobat Brazilian Building. Daira. Tweyanziza nnyo mukwano. Kaakati mwanyinaffe ono twagala tusooke okumanya gwe wenna abadde tamumanyi oba bayita mulabangako gwe twogerako yono era waneeno yali nga akyali Uganda nga bw'omulaba mu kifaananyi waneeno. Byonna ebyabaawo tugenda kubanga ate tumanyaako ebimu ku byo tubeere nga ate tugenda mu maaso. Maimuna, omwami ono wamutegeera otya? Omwami ono nze maze wano ku Brazilian eddanga ddene. Kati abaana abajja ku Brazilian ebiseera ebisinga ntera obbamanyaako abamu. Lumu nali nzikirira wansi omwami ono adda tetulako mu madaala. Namusangako ku madaala. Ne mubuuza gyebaleko oli fine? N'angamba ndi fine. Ne mugamba kinga we stress nze. N'angamba asina buzibu bwonna. Era ne mwitako nenyingira munda. Kati waito 1 week. Nenzamu omusanga wansi. Era ku madaala? Nedda nga akirininga wano ku Brazilian. Kakati ne musinga naawe yali alina ebintu byateeka mu kasasiro. Nenzija ne mubuzaako era. Nga alina byateeka okugenda nabyo e Uganda. Naye saategeera oba agenda batagenda ngamba bino nja bitwale waka nabiteeka emabega w'akayumba. Waliwo yanoo kabbaaga. Okay. Naye nga embeera ze engeri wali omulabamu yali muntu mulamu oba yali muvubuka eyali nga ali jampe? Embeera za Fred, naye simanyi nti Fred. Nze mu kumusanga muntu mulamu, wadde muntu mulamu nnyo. Ye muntu gw'obadde osiŋŋaana ku kizimbe oluusi naye nga talina bigambo bingi. Abadde musirise naye nga tayogeranyogera nnyo biri awo. Naye nga kasita akubuuzaako nga yeyongerayo kasita omusanga n'omubuuzaako era ng'akuddamu tabadde na buzibu bwonna. Okay, so gwe wenna atulaba abantu bangi abadde bamanyi Fred ono naye tulina ensonga lwaki ate tuze ono omukyala. Era betutuuseko batugambye omuntu omutuufu okwogera naye amanyi kitambula ku ssaawa eno aye mukyala ono gwe tuli naye olunaku olw'olwaleero. Naye nga bitalo nnyo, bitalo ddala. Mbajukizaako nti n'oguwedde ate twabatuusaako ate amawulire ga mwana mulenzi ate naye yafiira mu mazzi ayitibwa Fik. Naye Mukama mulungi era wattendo mu mwenna abaavaayo ne musonda kye mwasobola omubiri gw'omugezi ne guba nga gudde waka mwakola ky'amaanyi Katonda yekayabeera baddizaawo. Njagala mbajukizayo ekintu kino eno nti munnange kibeera kibi nnyo omuntu okufiira ku mawanga ate n'omuntu waabwe natasobola kubanga ate akuba ku muntu oyo eriiso evvannyuma, so omutima tegusobola kutebenkera. So gwe wennayo gy'oli katugambe nti oba oli mu UAE n'obeera ng'oli mu nsi endala zonna nga United States of America, oli South Africa, oli Kenya, yonna gy'oli ng'oli Munnayuganda nga kikwatako. Twagala tubeere nga tukwataganya mu nsonga eno naye katusooke tube nga ate tumanya ki ekigenda okuba nga kiddako, then mbanjulire ensonga eyo gye mbaleetedde tugenda kukola ki, tugenda kukwatagana tutya, tube nga tweyambako mu ngeri emu oba engeri endala. Munnange tomanya olwayo kiyinza okugwewo oli ate enkeera n'osekana nga ate kigudde wuwo. So omwami bwotu bwe wamumanya mu mbeera eyo tewamanyaako ku byankola ye nti yasooka n'akolako wano oba wali oba kye wali owuliddeko mu mbu nti yasooka n'akolako wano oba wali? Samanya nnyo ku byankola ya Fred.
naye nze nali mpisizaawo ko tugambe ndowooza kibadde kiweze okuva emabegako emyezi 4 nga siddamu kukola ki kumulaba olwo nga kinga gwatali ku kizimbe oba nga yatali ku kizimbe so osanga omwana wansi tomanya lumu mwasula oli muto tomanya fulo gyaliko kati nze nalwamu nga siddamu mulaba ne wayitawo emyezi 4 nagenza okuddamu okulya nti kufa wali omwana akoze ki avudde mu lift n'agwa asesema musaayi era wetwayambuka nga omanyi nti obuzibu babuze ekizimbe so omwana oyo yali ava mu lift yagwa mu lift oba yafuluma lift yali afulumye kyesimanyi nti oba lift yagiriko esundamu bwe kati oba kwesukunda yafuluma nga mu lift omwo yalimu bwomu oba yalimu n'omuntu omulala yenna sigenda kugamba nti mu lift yalimu n'abantu kuba ekyo kyoffe twamanya kumanya kimu nti yuna asesema musaayi abadde mu lift kubanga family ngayo okusinzira ku interview gye nalaba family yo ngayo si batebenkevu balina endowooza egamba nti omwana oyo yandibanga yakubwa bukubwa okyogerako ki nedda nze family nange nagibulirako ku YouTube naye nga ba family nsooka obbasaasira Kitalo nnyo ekya Fred nensaba Allah abagumye family nagiwulira nga omwana bakuba mukube naye nga amazima tewali yakuba mwana ate wano e Dubai omwana ne waba alwani era wano poliisi yandiweereza empapula nti tukoze eki yakubiddwa ekituufu yagwa nakola ki natandika osesema omusaayi omwana oyo yafanga ennaku z'omwezi meka ozijjukira omwana yagwa nga 24 October okay naffe ennaku z'omwezi era nga 28 nga 28 yafiirawa yafiira mu kizimbe yafiira Rashidia mu ddwaliro okuba ambulance yamunona wano ne poliisi nga omanyi nti ffe batugobawo yo nekola ogwayo nemutwala mwali mutuuseeyo okukonfaminga oba temutuukangayoko enkeera omwana oyo nga yakagwa nagamba abaana bange muno nembagamba tutandika oyisa ki ekitabo naye nga tetunayisa kitabo tusooke tunoonye agenti we tumanye ne lumu mwabadde asula era tetwasooka netwambukayo natumubuuza nti omwana ali atya bikyera nga wobuuza nti banaye nga kibi natugamba agenda mu ddwaliro tumugamba katufe katusigale nga tuyisa ki akabo so ndiko mu group ey'omugenzi gye bateekawo eya family naye waliwo voice clips waliwo obu clips bwendabye video clips bwendabye olunaku ndowooza olwolwaleero oba ani aliyo mu ddwaliro oba mpwidde bagamba oba Joseph so yatuuseeko mu ddwaliro Joseph abadde agendangera mu ddwaliro kuba nze n'okumumanya natandika okumanya Joseph wano ng'omugenzi amaze okukola ala amaze omujjolola so olinako yenna kubeewaabwe b'omugenzi gwaleyogeddeko naye oba gwoyogerako naye bonga bo balina nteekateeka ki ku nsonga y'okuzza omugenzi ewaka family nga yo nange nabasanze mu gurupu okubasanga mu gurupu mulimu omuwala Minta Lydia nagendako mu inbox ye nemwogeramuko nenjogerako naye nemugamba Lydia mubeere bakakamu kuba naffe ebyokusonda biraka bitukoze eki bitukaluubiridde kuba gurupu teri mukigenda mu maaso nti kikino wabula obusungu bubaawo naye mubeere bakakamu tukwasaganya nze wamu nammwe ne agenti w'omwana tuleke ng'omubiri gw'omugenzi budde Uganda nesinagenjogera naye nti yono nawuliddeko nti basaba obukadde 20 okubanga omubiri gw'omugenzi gudda ebutaka obukadde bwa 20 bwa ddwaliro oba bwa transport ekyesente ezo nange nkiwulira mu gurupu nga wogamba beetaaga $2 million byonna ndowooza eddwaliro n'omwana okuba nga atuuse Uganda nga bagase wamu kirekera bagase okay ngo wenna atulaba ng'okyali mu Nyondo Media ku Nyondo Media andowooza kansuubire nti otegedde ekiriwo ssaawa eno mpozi ate ne ssente zigambibwa okuba nga ziteekeddwa okuba nga zisondebwa omubiri gw'omugenzi gubeere ng'ate gudda ebutaka n'olw'ensonga eyo
kandabe ku kifaananyi kino eno. Waliwo n'ekifaananyi kino eno kyekino ekifaananyi waneeno ng'akyali Uganda nga mulamu tteke talina wadde obuzibu. Ekifaananyi kino eno ate kyo kyolaba ndowooza olaba ebitole by'omusaayi ebyamuvaamu. So kiraga nti bambi yafiira mu bulumi obw'amaanyi ennyo. Tekyali kiddizibwa naye tusaba nti omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuse kisa. So mbadde nkubuuzizaawo ku omwana lwe yafiira n'agenda ne bamutwala mu ddwaliro. Kati akamalayo teyafiira wano. Mudwaliro bamutwala mulamu. Mu ddwaliro yafa mu bbanga nga ki? Yamalayo ennaku 3 kuba yafa 28 ate yagenda 24. Yagenda 24 nafa nga 28. Okay. Kale so gwe wenna tulaba tusaba negonjebwa ery'amaanyi ennyo. Omukyalo ono yeekozeemu omulimo ate n'abanga aliko ne group ye bekyakwatako okubanga ate bayita wano na wali okubanga basaba ku buyambi okubanga omubiri gw'omugenzi gudizibwayo ewaka. So gwe wenna atulaba munnange oba oliawo nabo bakowa okutambula wano na wali sigamba nti no banga nti oba omugenzi wa nganda zaabwe nedda naye lwakuba nti kibakakatako nga Munnayuganda munnaabwe eyafiira wano ku ddungu. N'olw'ensonga eyo nsaba n'eggonjebwa ery'amaanyi nnyo nga bwe mwasuka ne muyamba ate ku famire y'omugenzi Fiiki omulambo ne guba ngudizibwayo ewaka oba omubiri. Nsaba ne ku luno nze kyemanyi nti munnaye agali ewamu ng'egaluma ennyama ate kamu gwe muganda ndi singa tuba twesonda tuba tusobola okuweza ku ssente ne tulaba kituyinza okukolawo. So kakati otambuddeko nga mu bitundu ki obadde naani? Omwana oyo nga yakaba nga akyali mulwadde. Twasooka ne tuyisa ekitabo ku Brazilian. Ne bantu ne batuwayo emitwalo 66. Nenzikwatira nenziwa agent we Sala. Nemugasa zino zivuddeyo. Nanga nkaziyambeko mugenda mu ddwaliro n'eddwaliro biki. Okay, Sala ye agent we yamuleeta yamuconnectinga. Yali waneeno. Okumanya Sala twamumanya ku olwo nti agent we kwa agent bangi ku Brazilian. Okay. Okumanya Sala twamumanya nti ki agent we. So kati nengenda nkwatagana naye kuba ndi mulimu gwe gumu naye kitegeera. Nemubuuza family yogera nayo nti njogera nayo bulungi. Naffe twalina connection yonna twalina kuwa agent w'omwana sente. Bwe twamala ng'amaze okufa omugenzi twaddamu ne tukwatera akabbo twasookera wano. Joseph nali sirive kamugezi. Joseph najja n'asolooza lumu ya gunfulo ya wansi. Nansanga awo. Nambuuza batugambye nti mwayisaamu munongo omwana mulwadde. Ne mugamba yese ne tuziwani Madam Sala. Nyumba kimu twakola ki? Twakiwandiika. Okay. Kati naye ze lyasoloozezzaako awo n'atuwa emitwalo 7. Zino wano. Zino ani yazisolooza? Joseph. Mitwalo 7 Iya yagisola ku kizimbe kino. Mwenemu wandiise wano. Okay. Mwenemu solooza. Enkeera kuba bali buzibye. Ne twamuka ku fulo ey'okusatu. Neyo kuna. Naffe ntusondayo zino. Zino ziri wana emitwalo 3 ekizimbe kino kirina floors meka? 4. Kirina 4. So kwonna mwatuukako? Kuna twatuukako kuba omwana yali asula ku level 4. Yali asula ku 4. Ate wabweru ku bizimbe ebirala ewaggulu Bannayuganda twaliyo Bannayuganda. Ate wabweru eno ku bizimbe ebirala mwatuukayo okwo? Wabweru twagenda opposite ne Brazilian. Ne batuwa emitwalo nabo batuwa zino wano. Batuwa emitwalo 5. Emitwalo 5 egye Uganda. So kati esente zonna sawe nani azirina? Kati sente ezo tetwakoma wano tambula. Tugendako kulifumula lw'ekizimbe ky'Abannayuganda. Nabo ne batuwaayo emitwalo 58. Ne tweyongerako era mu maaso ku Union. Waliwo ekizimbe kye twayingiramu nakyo. Nabo ne tuwaayo emitwalo 34. Netugendako gye bayita bakadoli. Nga mugezezako okutambula. Twatambula nnyo lwakuba ekyatumalamu amaanyi nti tetwafuna bano tebafuna kukanya na family. Netugenda kadoli nayo netufunayo ki? Kola ki? Kati nga muzifunanga muziwani.
Tukunganya sente ezo zonna ne tuzigatta n'omwami Joseph. Nga ziri $1,000,000 n'emitwalo 9. $1,000,000 olungani azitereka Joseph oba gwe? Nze nazirinanga ne mugamba Jose kanyongereko emitwalo 10. Wano tumanye nti Brazilian eno tuvuddeyo $1,000,000 ezo 2. Kati katugambe nti Brazilian wonna tulinawo $2,000,000. Waliwo $2,000,000 eziri cash. So ku bukadde 20 kitegeeza waba wasigaddeyo obukadde 18. Mukama azze bibye. Mukama ayambe buyambi. Ajeti waliwo ka TikTok kenalabye akatambula naye nga abantu bakusimbyemu olunwe nti sente ezo zikuŋŋaanyiza naye ate zirimu engeri ya mayitire tezitegeerekeka. Kintu ekyo kyogerako ki? Esente ezo nze mukuŋŋaanya sente nali ndi agent nange naye nze wenfuna omwana nga aguddeko ekizibu wano nange nfayo okulaba nti tuyamba omwana adde Uganda. So nze mukusonda sente zino twasonda sente n'amanya g'abantu nga ina abantu abatuwa enamba za lomu zizonna ze twasolozaamu sente ne tujjamu sente ezasooka mu kusooka nga begambye ne nzikwasa agenti w'omwana $6,600. Sara kwa nange Sara namumanya ku olwo nali simumanyi nnyo ne nzimuwa nga family sina gwe mmanyi. Ezaddako $2,000,000 ezasolozebwa ng'omugenzi amaze alla okumuyita. Twasoloza $2,000,000 nenziwa omwami bamuyita Joseph. Era ndowooza ali mu kukola ku bintu ebyo mumumanyi nga family gwe nakwasa sente ezo. Mu budde buno nyina ku simu $1,500 gwe bansindikirako ng'abaana era nakasindikayo mu group ndo zabiraba. So bino ebintu sente z'amabugo tebiri mu mukisa. Nawe nali eyo si kirungi okubanga sente zizibiikiriza bwe zityo kuba naziwaayo naye nazisayininga wano ndi azitwala. Oziraba nga wano bwe ziri wenzikunyonyodde nga bw'okinyonyodde nkirabye nkitegedde. Naye ebyogera ku social media byonna bambi balimba bebyogerwa nti ate sente ajati beyazimanyi kyebyo kyemmanyiko sente zezo zetwasonda ku Brazilian ffe era ne tuziwaayo gwe kikwatako Joseph gwe naziwa nagera nazeekiro $2,000,000. Naye nga family tusaba Allah abagumye kubanga si kyangu ofiirwako omuntu ku mawanga ensonga lwaki naffe twasitukiramu ng'abantu tuyambeko munnaffe nga munnayuganda munnaffe adde waka. So mwenna abasitukire wamu ne muyamba mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda yajja okubanga ataakola ki abasasula. Nammwe mwenna abali eyo onaasobola okusoma ku namba yo oba tugiteekawo ku screen? Namba yange era yebadde esindikibwako ku sente naye kati basindiseeko $1,500. Bakasingako $1,500. Osobola okugitusomerako oba ng'ogirina wano eno? Namba yange eya mobile money eli 070 0 7 33 nkaaga etamanya ki? Nababi Maimuna. So ngowe nali eyo tusaba owesige omukyala ono enamba gyataddeko kubanga asobodde okubanga atambula ne tiimu ye ne bakuŋŋaanya ku sente ze bakuŋŋaanyiza ezabuliwo obukadde 2 nga bwatugambye. So tajja kusobola kutambula ate nawe ogamba nga Hamriya tajja kutuukayo naifu buli wamu. So abana Uganda gye muli wangi agamba nga Abu Dhabi, Alain, Sharjah muli mu bifo bingi obatagenda kutuuka. N'olw'ensonga eyo mukozese enamba y'essimu eyo gy'abasomedde era nga ne screen kweri mubeere ng'ate gwe wenna asobodde kyosobola okuteekako obeere ng'okiteekako Mukama Katonda y'anaakuddizaawo ate. So tweyanziza nnyo mukwano weebale nnyo weebalire ddala n'omutima ogwo omulungi munnaaye tewandifuddeyo kubanga omugenzi takwatako si bwe kiri naye omutima ogwo gw'obumu nga bannayuganda tubeere ng'ate tugukuumira ddala. Kati kyesimanyi oba omukyalo n'asobola okukkiriza okwogerako naffe ejenti w'omwana ali ku kino ekizimbe gyali eyo waggulu
yandi bamuyite nsaba bamumpitireko just nsaba busabi kubanga gino emirimu n'okwasaganyiza wamu kyakwasaganyiza wamu kituufu bintu byakwasaganyiza wamu ffenna tuli bannayuganda ate nga tulina okuyambagana so mbadde nkyakowola bannayuganda n'abali mu nsi endala zonna oyinza n'okubanga oli uganda si bonna abali wano nti bwe bagenda okukola ki tusaba busabe nti balina okusolooza naye ate n'oba nga oli uganda ng'olinako kyosobola okukolawo yamba kubanga kiba kirungi nnyo singa omwana oyadde ewaka ne mama w'abaana naba nga asobola okulaga abaana be nga bakoze nti kitamu yakola ki yaziikibwa waneeno so enamba erina ku whatsapp omuntu yenna wasindikako sente ansindikira screenshot eyo tugiteeke mu group wanetaaga nnyo amazima weebale nnyo weebalire ddala kasubire nti munnange owulidde ate ekyo kiba kyabwerufu nnyo abamu bajjagamba natuddeyo emitwalo 10 nga tekuliko sente nga tolina kikola kyekituufu kati aba alina okumpa screenshot nengiteekayo mu group nengamba nfunyeko sente bweziti oli mutuufu nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege so gwe wenaatulaba katulaba tunalaba omukyalo ono Sarah naye twogereko naye atubuddeko ku kyamanyi omuvubuka yajja atya then tulabe ekigenda mu maaso bale kubanga obadde okyatwekumiddeko Nyondo Rozet ku Nyondo Media mpozi mbadde naani nababe maimona tweyanziza nnyo mukwano katandikira awo mpozi tweyanziza